Kekakuluma enteeka. Bubonero busatu. Olwokubiri kino kiwenyo. Binyizeseo. Wakayima tewali nga tekinnawenya woosula. Olwokusatu kaliba kasajja. Kiganye Wakayima wali yimirirawo. Wakayima Segawa Joseph. Kaliba kasajja akuliisenga. Mwakabonero kamu Segawa. Linnya eryo nno Segawa wano mu kizimbe nga zito nnyo simanyi oba onoolirwanirira naye tugenze bwe tuti wamma kiweewa obubulwa lugero malayo obubulwa Wakayima yogera bukukubya obusomye mu ggumba ly'enkejje okitegedde. Kale katugende ku kino yatula kino okutolooga o ka u ta o la o ezanamasasana ga ne a bakuwa obubonero busatu osooka owummulemu ate nja kuddira edda mpe ebbaasayo namba 3 tube nga tutambula bulungi nnyo tweyanze ng'omungi awuliriza tukyatambula mu kitundu ekisooka ekyakabbinkano ak'olulimi Oluganda. Namba 3 gwani? Sekalo Peter oviiriddewa? Kalisizo Seed School eri ludda waawo esangibwa Kalisizo sebo mu tawuni awo wennyini kukidde Namagoma. Ova ku kyalo ki? Batumireko. Tumidde ku mama wange Naalongo Namiryango awo. Yategedde nti oli wano? Yategedde era n'oboka n'abumpeereza we buli awo. N'ebyuma tata wange Nsubugadde Obulasiyasi ali awo Namiryango. Netumirako ku bayizi bannange bonna. HP waffe nemutumirako netumirako masita wange Andeese wali ku reception. Baabo omusomesa oyo. Tisha Kabiito amuze bulungi nnyo neyanziza. N'abayizi bannange bonna. Kakati buno obubaka buva wa taatawo Nsubugaddeewo entambula yiyo mweri mutegedde entambula yino yiyo okuva eri Nalugo Lamula sini eyokusatu ne Nansamba Jamida sini eyokusatu eyo ntambula obategedde bulungi. Waliwo ne wano okuva ewa gurupu A class monitor waffe gwe class monitor sini eyokubiri West obugenda eri ewa Sekalo Peter totuswaza ne buno obubaka buvudde ewa maama wo Nakawungu Ruthi mwanange tonswaza mwebuli maama mmanyi ne buno mwebuli naye sitegedde wajje buvudde naye mwebuli nabwo gye buvudde waani mu bayizi banno eri Sekalo Peter okuva Kedi Company Kalisizo Parker Yard bano aba Parker Yard nabo bakuweereza obubaka etegeeza kwe bali ne buno obutegedde gye buvudde buno kiri mutu ngale sijja gaana kansumululeko ndabe ekirimu naye mbadde nze ntidde okusumulula awo n'agambye yenna Kijoba Wini awasini eyokutaano Sekalo Peter gwe wekka kale ne buno kambusumulule ndabe ekirimu ono agambye atya bwawule obubaka bw'abakulu zino mweziri nzirabye ono agambye atya obubaka bw'omukulu buubwo agambye nti ye bano bayizi ba Kalisizo Seed School Namukwaya Christine sini eyokusatu East Nakiseka Maria Goreti Nakayemba Lydia Nakato Namiyingo Nasuna Namaganda bakwagaliza buwanguzi nkutandise ebibuuzo biri bina ebituusibwako bannaffe aba St. Andrew Greenlight Junior Academy Primary School bane mbatwalira abaana ab'essiniya okuva ku nasale okutuukira ddala ku kyomusanvu bateeketeeke bulungi nnyo kuba ku ssimu ya Director Note 70439395 be batuusaako akatuuso kano ak'engero olusooka kibojjera ku lwazi kigumya mwasi olina obudde kibojjera ku lwazi kigumya mumwa Wakayima owa oli asoose ow'emabega Wakayima Semanda Ronald kyetenda mumwa mugumu Sekalo kampulire ku Sekalo
yogera sekukiri Segawa Joseph Segawa kyesiga mu mwabugumu kyesiga si kyetenda si kigumya mukiwulidde olugero luyina okuddibwamu nga bweluteekeddwa Ssekalogo wadde akabonero akamu tugeze ku kibuzo ekyokubiri Segawa manya Segawa ate erinnya eryo nditya wano mu kizimbe kino kisa kya muzadde kiganye tewali wakayima ekyo kijja emmere eggwawo tugeze ku kibuzo ekyokusatu magezi muliro ogubula ogwinulako wamulirwana damu amagezi muliro ogubulewo olinako wamulirwana ogulana wamulirwanawo nkuwaddeyo akatundu katono otereeze amagezi muliro ogubulo olinako wamulirwana olugero nabagee buluddibwamu nga bweluteekeddwa kiweewa amagezi muliro bweguzikira ogulone wamu bweguzikira so si bwegukubula ogunone wa muno kiwawagoba wadde akabonero ekibuzo ekyokuna bakanaanisa akaagala mukomubi okuzaala abalongo mbako obubonero busatu awo nno kakati awo otandise tugenze kukwatula yatula ekigambo kino nga bwe tukiwandiika okutugumbula o ka uweza n'amasasaana ga wu la tewaliwo empangadde tebakuwa kabonero ate bino ebigambo tetubironda mpe ebbasaayo otuule ku muzindaalo Ssemaganda Joseph siyegwe Segawa Segawa eryo nalyo lyazitoye wano obolaba ngenda nendyesulwa naye Segawa wampa ssebo owulira bulungi mpulira bulungi ssebo erinnya lyeri omanyi obuzito bwe liri mu kizimbe kino mwotudde ssebo kati onooliswaza oba nedda obiiridde mu ssomero ki Kikungwe Secondary School mukulu kaddu mutenza akyaliyo bulungi bannange omusajja oyo mundabire nnyo mukulu kaddu mutenza abalala baki boyagala okwogerako tumirako mama ng'omwaga omukyala Esther Kemirembe nentumirako ekyemuwango omwami mulaba mbagambe bakuwagire eyo ye basaba buwagizi nentumirako bakasitoma ba mukyala Kamyufu nentumirako omukyala Gwendese Wakamugole mama Yivu oyina omukyala nedda mukaba mbadde mmanyi nti Segawa kamaze kale Segawa bano nabo bakwagaliza obuwanguzi mutabani Segawa nkwagaliza buwanguzi obaani ono mama Esake ono ye maama kale akwagaliza buwanguzi head boy Kikungwe Secondary School Katongole Salimu wa senior ya kutaano abuweereza obubaka bubwo akugambye nti obuwanguzi bubwo Sennono Henry head prefect Kikungwe mwine head boy ne head prefect essomero Saverio agambye akwagaliza buwanguzi nono n'agamba nti okuva mu ba arts class senior ey'okutaano Kikungwe Secondary School gwe waffe tukwagaliza buwanguzi ne bagamba Mutumba Haruna Katongole Haklam Ssenyonyi Desire bano basayansa Segawa gwe wekka ffe tuli mabegawo bano basiniya yakutaano Mutome Edi Sennono Henry Magezi Ayote Kakoza Mugerwa Matovu Katongole Mutumba ndoza bano bonna baseya bagaye nti Segawa gwe wekka nono n'agamba nti Segawa baba tutuswaza ffe abasiniya ey'okutaano Form 5 girls. What do you know Form 5 girls? Yes, sir. Nandawula, Nabakoza, Nakayiwa, Namugenyi, Wanyana, fenna tukwagaliza buwanguzi. Nkutandise. Yes, sir. Nkoze bubi? Engero nnya. Kulemberamu katonyeze. Ngai yasika. Nedda, okyalina obudde. Ngai mbere. Wakayima. Ekiweewa. Yakulega entungu ekiweewa mu Akabonero Kalamba. Ekyokubiri, abooluganda baagalana katonyeze. Bava mu ndemu. Ng'abazaalayo. Bava mu ntumbu. Wakayima. Tewali nga bambala nveera. Tugenze ku kyokusatu. Agenda gy'amanyi. Tabula kuba. Okyalina obudde bwo. Tabula.
Oli owe sweater yani? Sekalo Peter. Agenda njera agata ku tazibirwa budde. Tazibirwa budde. Kampulire kiweewa yabadde azzeeko. Amanyi gy'alaga tazibirwa. Nedda. Tazibirirwa. So tazibirirwa budde. Olugero tuluddamu ku lugero awo wosibaawo nakisa. Ebirala byosobola okukwatibwa ekisa naye ku lugero. Wamma mukulu Segawa. Kanduve ku ntono lugero lumaleeyo. Omuyala asanze we bajjula. Nga omuyala asanze we bafumba. Muwe. Naye kyalibadde kiwooma ennyo kyalibadde ng'ow'ekibuga atuuse we bajjula. Naye kale muwe n'oli omuyala bw'asanga we bafumba naye aseetula nga bw'alinda emmere mubeegendereze. Kale tugende twatule. Owulidde Segawa? Mukulu Segawa yatule ekigambo kino emmangala. Ma na ga la ngambye emma ne zibeera mmeka nekuwummulizaawo ne tusooka tuddako ewa mukulu Ndawula aliberito naye nga twagala okwebaza ennyo bannaffe aba Broadway Confectionery abatuwa akokulya abatuwa akacaayi k'ababinkanyi bano mwebale nnyo bali awo ekyemmanga w'ofuesiza mmeeya awo bakugamba nti jangu tukuwe ku keeke eziwooma tukuwe businakisi obulungi ennyo sumbuusa ez'ennyama sumbuusa ez'akawo capati ennungi amandaazi byonna tubiyina gw'alina akabaga k'amazaalibwa jangu otubuulire keeke ekyojagalako tukiteekeko mwebale nnyo mwebalire ddala jala n'okutumira manager Good Samaritan wano wansi wano mbone mwebale kuteekako kabiikano ka Radio Buddu ate mwebale na kutwagala naye balinamu ekibuuzo wano kye basobola okuddamu bawawaasaawo teekayo gwe katukomewo